Yo, Penny, you ready? And this car, them a fly off in the air. Latest in a tire, we have to wear. The thing them we a fire, we have it here. Yo, daddy, we party from 12 to 12 to 12 to 12. Round the clock, never stop from 12 to the one. Life to live, no know when me a live. Oli ku program Vubuka Yogere tubeera n'ebintu bingi nnyo ddala olunaku olwokutaano tubeera n'abavubuka abalina ke beekoleddewo nga bano tubaleeta basobola okuwa example naawe obeere ng'olina kye weetandikirawo osobola okubeera ng'ate obulamu obutwala mu maaso buli w'obeerawo ng'olina ekintu ky'owetandikiddewo nga kikyo ku bubwo olina engeri gy'ofeelinga different than okubeera ng'okozesebwa buli kiseera so twagala okumalawo n'oluyimba oli lwe bagamba nti ebbula ly'emirimu mu bavubuka buli kiseera ne tuluyimba emirimu gyabula tandikawo ekikyo n'ako akatono k'olinawo so mu kugezaako okulaba nga tumalawo oluyimba olwo tuleeta abantu abalina ke beetandikiddewo no matter katono naye nga alina story eyinza okubeera inspirational tubaleeta ne basobola okubeera nga batubuulira bo batandika batya naffe tusobole okubayigirako ate tusobole okuba nga naffe tubaako kye twetandikirawo nga bavubuka tubeeramu n'akanyumero kaffe akabyali bitya wano tuleetamu abantu abavudde emyaka egy'ekivubuka ne bagezaako okutukansolinga ku butya bwe tuyinza okuweyisaamu okusobola okubeera nga ate tuyita mu buvubuka bwaffe buno nga tetufunye bizibu nga bo bwe basobola okubuyitamu bwe tuvaawo tubeera n'endowooza z'abavubuka ng'era ez'olunaku lwaleero twazijja ku Kololo High lisangibwawo ku Bombo Road balina Interact Club Leadership Handover Party ne tukyalayo batuyita ne tukyalayo tugenda batuusaako endowooza zaayo ate bwe tunaavaawo tujja kutuusaako olugambo olukwatagana ku ba international celebrities nina lungi nina olukwatako Chris Brown nina olukwata ku Justin Bieber ne Lil Wayne tobisuba bingi nnyo bye tugenda okubeera nga tukutuusaako otherwise amanya n'eddoboozi fantasy okubeera nga kutuusaako program y'olwaleero ntera okubeera ne Fiona Kirabo buli lwakutaano naye olunaku olwaleero tasobodde kubeera nga tweyungako olw'ebizibu ebimu naye nga ajja kubeera nga tweyungako olwokutaano olujja otherwise osobola omutuukirira ku Fiona Kirabo FYON osobola okubeera nga ate omanya kikyaliko essaawa zino osobola okubeera nga yeegatta naffe ku programu eno oba yandiyagadde okwegatta naffe n'abaako kyayogera ku programu yaffe gendawo wandikira message mu ssimu yowandika ekigambo muvubuka omala owandika ekigambo muvubuka alekawo akabanga message eyo gisindike ku 8338 oba ku Facebook page yaffe Muvubuka Yogere Bukedde TV1 osobola okututuukirirako oba ne kuyange eri personal fantasy ali Kibirige ne tusobola okubeera nga ate tutwala obuvubuka bwaffe mu ngeri y'ennungamu nga tuteesa kuminamu egy'enjawulo kakati wenjogeera bingi nnyo bibadde mu wiiki waliwo amawulire agenda kuwagafuluma oluvannyuma lw'omuyizi omu saidize Namugonge eyo ku ssomero erimu yafumita muyizi munne ekiso n'afiirawo obuzibu bwava ku simu tuzze nga twogera ku bintu ebikwatagana ku simu mu masomero nga tubagamba amasimu ago gajja kubaleetera ebizibu naye ebiseera ebisinga mubitwala ng'ebintu mukitwala granted buli we twogera ku bintu ebimu mulowooza byakubalaata naye ebintu ebyo si byakubalaata omuyizi yakukusa esimu n'agitwala mu ssomero Omusudani bwe yagikukusa n'alabibwa babayita badde omufather akulira ekisulo ky'abalenzi omuyizi oyo mwe yali asula muyizi munne n'amulaba n'aloopayo nti omuyizi bw'ati ne bw'ati alina essimu bw'eti ne bw'eti so ne bagezaako administration negezaako okumugyako essimu eyo mu process eyo Omusudani n'agobwa mu ssomero Omusudani bw'agobwa mu ssomero alabika teyagenda wala n'obusungu yagenda na bungi eri omuyizi oli amuloopayo era ababa bali awo musawa za preps abayizi abamu baali mu bibiina nga basoma preps ono yali akulira ekisulo yaloopayo amawulire ago nti oli alina essimu yali akyali ku ddoomu n'abayizi abamu abruptly omuvubuka oli yayingira mu ssomero nga tebategedde wa gy'ayise n'atuuka n'afumita munne ekiso ng'ayagala kumwesasuza lwakumuloopayo nti yayingidde n'essimu mu ssomero so amasimu ago tugaveeko tujja gakwata eno nga tufulumye mu ssomero gatutame n'okututama muleme kugapapira gatwala ku ssomero abayizi abalaba TV essaawa zino otherwise ndowooza tugenda kubeera nga tugendako mu kanyolo kaffe ak'omuvubuka alina ke yeekoleddewo tumanye ki ye yabitandika ki asobodde atya okukuuma bizinensi eyo paka weetuuse kati olunaku olwaleero then oluvannyuma tujja kukomawo ate tulabe ebiddako fantasy gemanya okutuusaako programu ya Muvubuka Yogere olunaku olwaleero tuvaako ku Bukedde TV. Muvubuka weeyogerere mama naye kikulu tujagala kufaana kuwona yo this is your boy Ize Chali mbeera ku Muvubuka Weeyogerere buli lwakutaano okuva sawa 9:30 paka sawa 10:30 wano kuki ku Muvubuka Weeyogerere ne fantasy ne Fiona Kirabo wano kuki ku Muvubuka Weeyogerere tokola ki tovaako beerako paka last Kim
Gwakisenga producer. Amanya gange nze Kavuma Dauda abasinga gamumanyi nga manager teacher okuva mu Triple S Foundation Uganda. Ndi muvubuka ayina ke yekoledde. Nina ke yekoleddewo ng'omuvubuka nti natandikawo ekibiina kye bayita Triple S Foundation Uganda. Bebamanyi nga ba City Loss Dancers. Natandika n'abaana basatu. Right now nina abaana 20 mbawerera school fees, mbalabirira, mbaliisa mu buli kimu kye balina in life. Nsobodde tulinawo akamotoka ketufunye nga foundation wekali. Tufunyewo kapoloti ketulina tugenda kuzimbamu ka foundation kaffe webagenda okutandikira house yaffe. Right now lwakuba wetuli tupangisaawo eno house tugipangisa naye nga tusuubira okuzimba eyaffe ngaffe. Abavubuka bangi balaba omuntu nga avuddeyo ali successful ne bamwegomba naye ne batamanya wa gy'avudde. Nzijukira okutandikawo group eno ya Triple S Foundation Uganda baba City Loss. Nali abaana bali basatu ne balemererwa osasula school fees. Nenjiya ne ngamba omwana waba alina talent. Nemufuna natandika tufuna obugoma ne tukuba ku kkubo ku street ne tufunamu school fees. Wento enajja ekirowoozo ekitandika okukola foundation eno ne tugenda mu maaso nga kitambula. Reporting from O2 with me Nabakoza Patricia and Isaac Tumusimwe for Triple S Foundation Uganda. A planet has been found that is the closest example to planet Earth. However, for us to visit there is very unlikely. The planet is 475 light years away. That's all from us and the Sky News team for now. Goodbye, Team Triple S. Tibadde byangu nnyo okuva gye tuvudde nga tugende wamu okufuna shows ne batuma ne wegayirira abantu kuba mu school fees omwo abaana mwe bajja school fees ne batuma oluusi naye nzije nkikwasaganya mpola step by step ate situnuulira ssente nnyo nti paka abantu ne bazze nga bammanya ne tuzina mu videos ez'enjawulo ne tufeaturinga mu video kati ngeza Eddie Kenzo abaana ne bajja nga bavaayo mpola mpola paka we tuzze ne tugenda maaso ekyo tunekikwasaganya. Kida kyeki mutwalo kati lwaki togambe mutwalo anti labayo omutwalo engeri yokyogeramu kiba kigambo kiwanvu mutwalo kati ogambe ekida era oba oyogedde ekida waya. Abavubuka bangi beegomba okukola omulimu gwenkola ekintu kino nga kyenkola right now okugyayo abaana naye ekintu ky'olina okola gwe ng'omuvubuka bw'otatunulira kye bayita ssente buli wotunulira ennyo ssente nfunyeewo kyenkana ki awo oba togenda kumalako so tolina tunulira nnyo ssente olina oba n'empisa n'obugumiikiriza mu kintu kino okugenda mu maaso ya kati nekira nti abavubuka abasinga
babeera baagala okwanguwa mangu okufuna ekintu obwangu okupapa olina kukwata mpola step by step so bava mulundi gumu nogamba nti nyimuse bamanye olina kukwata mpola nogenda ngaolinnya ddala ku ddaala kyenkubugiza omuvubuka okufuera ne gurupu ngeno okubanga egenda mu maaso n'okwewala kyebayita nti okukwatagana n'abantu b'okola nabo baani abakuyambako nobeera nga mukwataganyiza wamu notabeera nakyemalira nenzinamu mama mulamu bwa kiseera ate omuziki zuli sana ekanzine nenzinamu mulamu bwa kiseera ate omuziki tamu sana nze sikyalosi. Okay, Bafana Batufitina is the song. Bwebale nyo bali dala ziza Bafana mukulike mukanywero kaffe akamvubuka ina kekoledde ndoza mwina kyemuyizemu abavuka bagezako kutandikawo ebibiina nga bino bingi nyo bitandiseewo ne tutunuliranga bigwa olw'ensonga ezimu n'ezimu ndowooza otegedde ku ngeri ki gy'oyinza okubeera ng'okuumamu ebibiina ebyo okusobola okubanga bigenda mu maaso kubanga buli omu atandikawo ekibiina ekyo takitandikawo for fun bangi babitandikawo for business bakitandikawo for business so tutagetinga sente mu kyo naye ate sente zireme kukumalamu nnyo ate otandika okwawukana ne banno bwe watandika nabo ate otandika okubayisaamu amaaso otandika ozikwatira ebbali okitegeera ojja kusobola okubeera nga ekintu kyammwe mukitwala mu maaso kasita mubeera nga muteeka omuvubuka oyo byayogedde mu nkola otherwise nawe osobola okuteesa naffe ku muvubuka wegere Bukedde TV tugenda owandiikira obubaka mu simu yo wandika ekigambo muvubuka leka wakabanga otubuulire oyinza otubuulira ki kyoyize mu story y'omuvubuka oyo gwe tuva okulaga aye ne tusobola okubeera nga tuyigiriza abalaba TV essaawa zino otherwise tugenda kubeera nga tugenda kate mu kanyonyo kaffe akabyali bitya tuyige ate bo abantu abavubuka bedda bakolanga batya okusobola okulaba nga beekuuma bulungi ne bayita mu buvubuka obwo nga tebafunye bizibu tufuna ebizibu bingi nnyo ennaku zino tulwadde endwadde ez'enjawulo tugenze makomera ebizibu bingi nnyo because tetweyisa bulungi nga bali bwe beeyisaamu so abantu bali babeeranga mu mbeera ekwata empola ebintu byabwe ne basobola okubeera nga obuvubuka babuyitamu ate n'akwata obulamu buli obw'ekikadde n'asobola okubeera nga agenda mu maaso abantu be nga bakyamulabako otherwise katugende tulabeko ku olunaku olwaleero atuwabula mu ngeri gye tulina okweyisaamu then oluvannyuma tujja kukomawo ku Bukedde TV kwokyali Bukedde TV muka weyogerere tondeka nange eva challenge but never equal the fantastic labo piano don't try and compare kabo diri puzzle presenting muvubuka weyogerere big up on your big up Kimera Kimula Moses muvubuka gwe weesotya tosuula amanya gange bampita Mpabaisi Kenneth ndi musajja Munyoro nzalibwa Hoima nazalibwa 1996 ine emyaka 5 nga mu 6 ne myezi ng'ekigwamu muvubuka bwaffe tewali bwangu nnyo kubanga ffe twavubukira mu myaka gy'ensanvu egyali gya Idi Amin embeera yali nzibu nnyo entambula yali nzibu nnyo nga mu district yonna ye Hoima twalinamu baasi yali emu yokka ya Mwami Kasamba nga mpozi waliwo ne baasi endala yavanga e Kampala eno okujja e Bunyoro eyo nga yali ya UTC muvubuka bwange nasomerako Ekisubi Technical Institute nga nsoma kuzimba era navanga e Hoima nenzija Ekisubi okusoma naye nga kitwalira olunaku lulamba okuva e Hoima okutuuka wano e Kampala okujja okusoma ebintu tebyali byangu nnyo navanga mu kyalo nga ntambuza bigere kiro nenzija nensula e Hoima mu tawuni baasi nesimbula ssaawa 10 netuuka eno ssaawa nga 12 naye omulembe guno gukyuse nnyo mu bintu by'entambula kati omuntu okuva e Hoima okujja e Kampala tukutwalira essaawa 3 zokka luli ekitaalingawo omuntu okuva e Hoima okunoonya Technical Institute wogenda okusomera kati kyakwetagisa kujja Kampala osigala yeeri e Hoima gyewalinga gyoba osomedde n'osomera eyo technical emisomo gyonna kumpi n'ogimaliriza eyo obuvubuka bwaffe twavubukira twayambalanga engato baziyitanga Gabon nga mpanvu nnyo bwe ziti baali bazijja ku pulezidenti omu yali eyo mu West Africa eyo bamuyitanga Gabon
twayambalanga empale zaffe nga za bell bottom, empale wansi ng'oyinza okwambala size 22 n'olyoka obeera omuvubuka ate ng'oli ku mulembe. Ennyambala y'ennaku zino okusinziira ku yaffe nga bwe yali, ffe twasikanga mpale kusiba balance. Empale twasibanga bulungi nnyo ntuzibira waggulu, twambala bell bottom yo nga nnungi nnyo n'essaati yo ng'ogyambadde bulungi ng'okubye ekikalu. Kwegamba ennyambala yaffe tiyali yakunama kuwemula. Ennyambala y'ennaku zino ezzeemu nnyo okuwemula ate ng'efumbira ebiseera byaffe twakulira ekyo tekyaliwo. Kye najjusa mu buvubuka bwange bwe nafuniranga ssente nga ndi wano mu kibuga, nze omu ku baali bajja n'ettaka eringi wano mu Kampala, naye bw'otunula ettaka lye nninawo mu Kampala tono nnyo okusinziira ku ssente ze nalina, kubanga nasigalira emabega singa ssente ze nasooka okufuna naziteeka mu ttaka singa nze omu ku bagagga bali mu kibuga wano, kubanga ettaka lyaliwo nga ndigula ssente ntono nga ne ssente tuzirina, naye ffe nga tubinyooma bunyoomi bintu kubitambuza mu kugenda mu maaso. Gamba kyembuulira abavubuka b'ennaku zino, omukisa bwe guba guzze n'ofuna ku ssente, zikozeseemu ekintu ky'omugaso ng'okugula ettaka, okuzimba amayumba, so toziteeka mu bintu ebiggwawo nga emmotoka, okuzicakazaamu n'emikwano gyo, kubanga ekiseera kituuka emikwano ne gikaddiya noba nga tukyasobola nakugirabako. Katonda bakuyambye n'ofuna ssente, tolowooza nti ojja kuddamu ofuna endala. Ez'okutte Katonda zakuwadde, zikozeseemu ekyomugaso, omanye nti omukisa gugwegwo, kubanga omukisa ebiseera ebisinga obungi tegudda mirundi ebiri, ate gy'ogenda okula n'ebizibu gye bikoma okugenda nga byeyongera okusingako ng'okyali muvubuka.